So tukwaniriza nnyo ku Our Story TV. Abantu abasinga batera ne bagamba history. Naye tabeera history, abeera his story. Kati naffe wano tulina Our Story TV. Olunaku lwa leero ndi musanyufu nnyo nti neera nyongedde okukyaza omwami omukukunavu ennyo. Omwami ono alina history mungi. Aba alina his story oba their story nyingi nnyo nti watandika tosobola kubanga weebuzaabuza buli kimu kyagera oyagala okikwate. Kakati olunaku lwa leero ffenna tulaba ebigenda mu maaso. Covid yatandika of course tulina mu mwaka na mulala naye bingi ebigenda mu maaso, abantu batandika obagema. Twawulidde nti ne mu Uganda vaccine enaatera okutuuka. So since amanyi bingi leero sazeewo omukyaze atuwulire teeki ye gy'alina ku kintu bwekito naye kasooke atuwuzeko twaniza se webale nnyo bali ddala nange nsanyusira okubakomawo nate nga ndi wano mwebale nnyo bannange abatulaba kikulu nnyo njagala atuyise okubanga munangiya ogoberera noweyiga ate neyongereyo obubaka wenyo n'obusharinga n'abatulaba nawe nobafuna ku information because batugamba bulijjo ffenna tubeera guilty gutusinga omanyi kino nakyona kyogera oba tubeera guilty nga okipinze quiet ng'osirise so kasubira mu manye kino osirika guba gukusinga bwetukigamba notakyongerayo guba gukusinga ate bw'okyogeranga naye kigenda kuleetera kizibu tekisingako sirika nedda akati kizibu kitinakuyitira nga already ekyo ekisinga okubatemuza kukusinga already ne sindika yo ebinaja tunabiraba tunafunya balooya ebintu bwebityo but anyway abatuwiza mwe bali bakwati kutuuliza tuli balamu tujja kwongera okuba tuli balamu mukama tonda tukola tuli balamu tuli baddugavu ekiro ekyebbeeyi mu nsi yonna kitegeeza tusobola okuba omulamu obulamu bwonna bwonna kasita tobeera nga tofudde ebintu ebyekiyaaye kansooka embalambuliyeko n'akatono nga tetunagenda mbiwanvu. Omwami ono omanyi yeetatera abeera nnyo ku TV naye abeera ku TV ne ku Our Story TV naye mwami mukukunavu nnyo nti akola ku IMC Impact Radio ayinako program ez'amaanyi nnyo nga program ki Kalumanywera ebeera kukwatagana kuki Kalumanywera kuba kunoonyereza actually mawulire ag'enjawulo then negundi n'ebyafaayo sawa 3 paka nnyezi ekiro Monday up to Friday bagiyita behind the news ekiri emabega w'amawulire ekiri emabega w'amawulire ebeera okulwa 6 sawa mpaka sawa 2 ez'okumakya tulaba omanyi buli kisu kyolaba bwoti ku mawulire tokitwala nga bwe kiri kyetoola emabega wabeerawo motive ekigendererwa lwaki bakuwadde headline yengo lwaki bakuwadde egguli ebwerityo nalabako ne film gye bayita behind the crimes like abantu abakola sinti bakola mikole naye wabaayo kandi n'amawulire gennyini oli bagambanga eggulire bwati otumye bwoti ogambe nti isooka eddala abantu basobola okulimba mu nsi muno bannabyabufuzi abookubiri bannamawulire yes namuli bakozesa mukozesa ebise bisinga so bakozesa abasinga tebalina independent minds so bakozesa n'oteekayo ekyo n'okyogera bukoze bagambye n'oripootinga togenze mabega kwekereja so program behind the news ebeera etunulira biki ebiri mabega kwegulire ebyo byewawulidde ebeera kunoonyereza obukosi bwekyo anyway we go straight tugende mu program yaffe oba ku mulamwa gwaffe ogwaleero vaccine twazibira nti zijja ate bw'onoonyereza nnyo okusinza ne ku bintu byokola n'engeri bw'olimu so what is your take kikyolowooza ku nsonga eyo ekisooka vaccines maybe omuntu yabadde ayagala okumanya vaccine yennyini kyeki kuba vaccine yennyini omanyi omuntu kirina ekigambo ky'oluganda vaccine ibanga eddagala erigema yebata vaccine mu lunaku lwe oba mu kinnyanyimbe kakati eddagala erigema okulikola oba okubeerawo kitegeeza waliwo akawuka tubagenda okugema okutangira waliwo akawuka bayita virus konna oba n'obuwuka obulala then okukola vaccine bwekyo then vaccine kyeki vaccine baddira akawuka kennyini kali akakulumye oba akabalumbye jjukira obuwuka bonna bakola bukole mu laboratories viruses they're all manufactured in laboratories. No. Bakola bukole. Baba gezesa oba bakolanga wakoze. No, it's intentional. Bakola obuuka. Akubanga waliwo kati otunya new world order.
bakola ebiwuka ebigenda okuba nga bikozesa nga gonga ekisenga olaba tubita biological warfare entabalwana entalo bakola emmundu kalaba bakola obuwuka okulwana entalo bakozesa buwuka okukendeeza ku bantu bakozesa buwuka kibayita ekyo kundi chemical warfare bakusindikira akawuka nekaje kakwata nekatta katugambe ekitundu kyensi babasanyizawo ku population yeyo so ebintu byavadda nnyo abasajja nga Plato bemuwaana bali bagezi ba philosophers bagundi ba Aristotle bonna agenda ku Malthus bino babyogerako population control methods zebakozesanga ezo kale ezimu ku zo edda byalinga byadda katuzale ku mirembe gino emirembe gy'abasajja bano abagagga naye ng'ate banveera mu gundi lineage eri yokuba ne bakendeeza ku bantu population eberenga ekendeera eddala kati bakola obuwuka n'abasindika mu bantu ne butta ku bantu bebaagala then babugjayo ne bakola eddagala erigenda okwantikawo ekirala nga gavumenti virus bakola nkola ezo ezimu bazikola for business purposes kwekipingira mu bizinensi kuba zirimu ssente mpitirivu just manyi omuntu akola akawuka leero nagamba mpoza akawuka kasirimu bantu bameka bagenda okagira bwe bakasindika mu bantu ne katambula mugako mwena munoonya eddagala wakatta abantu kati kampani oba factory ekola eddagala eryo erina kuba eri katale mu business kuba tebakola katuzeeyo ku kikyawubuuza ti no vaccine kyeki vaccine lyeddagala erigenda okubulibwa kuba oba libateeka mu mubiri gwo ne guproducinga immunity abasirikale abaokwalisa endwadde yo nebeere kulumbye kati okufuna vaccine ya specific virus y'obulwadde obwo balina okudya virus yennyini ekyo ne bagifuna ne bagikendeeza ku maanyi gaayo geerumirako omuntu bwebanga ebadde ekwasa obulwadde nga yekuluma ekwasa obulwadde mu nnaku nga 14 then bayinza okudya ne baginafuya nebanga wekuluma ekwasa obulwadde mu nnaku nga 28 ne badya virus yennyini ne baginafuya then ne bajja ne bagikuba mu mubiri gwo so ebeera virus obulwadde bwenyini bakuba mubiri gwo webadde ekwasa obulwadde omanyi virus zonna obadde butuluma wakibaita kundi period eri ya gestation akukabira mubiri gwo ne kazaala bwotukira okugwa ku ndiiti olwadde nga wayisewo ennaku nga kazadde kamanyidde omubiri gwo kaba kanguye kati virus vaccine gye bakuba mubiri baddira okukola vaccine eyo bakatwala mu laboratory abaako ne bakanafu ne bakubamu eddagala biki bityo bali bakakubamu n'eddala erimu ku lye bakakubamu erikanguya okalikyalinga okunduka emisiri okuba ntikakula kali mubiri gwo ate liba genetically modified okiraba bakola kozi mu laboratory kati balikuba ne bakuba akawuka ako bakanafuyiza mubiri gwo nti bakugemye kati mubiri gwo gugenda nfunye eki mu mubiri nti efunye virus kati white blood cells zo eziri mubiri abasirikale abalwanyisa ebirwadde mu mibiri gyaffe tubayita white blood cells basensinga nti waliwo omulaba ayingidde mu mubiri gwo nga bakubye virus vaccine eyo bakisensinga nti waliyo virus eyo gye bakubye mu mubiri nayekokolaki okuba nti tulina kyetuyita bakiyita batya negamba nti okay kati obudde buno kanoonya abasirikale kankola abasirikale abagenda okuba nti banyamba okulwanyisa ki obulwadde obuyingulire mu mubiri kati vaccine bwe kiwebeera kati obuzibu bujja bayinza okuba vaccine eyo omubiri gwe ne gutaliyakitinga na virus eyo gye bakubye mu mubiri n'obwala bulwazi aye neekulira mubiri speed nyo neekutta okigira ezo na side effects but ebitongole bino byonna ebyobulamu byonna tusobola biwaabira olw'ensonga bo tebasanyirako okuwonya baithe ne badoctors tebakuba birayiro nti bawonya they don't cure viruses. They prevent. They not even preventing, they practice medicine. Omusawo yenena a practicing medicine. Kyekitegeeza nti wakati ndi mulwadde omusujja n'ogenda mu ddwaliro omusawo asobola okumenyegeteka n'agamba bakuwe panado bakuwe quinine. Okiraba bw'olitakolera ng'alikyusa okigira nga wopa gomanyi batikasa telikolera ng'alikyusa bwatyo ng'akwamu eddala. So abasawo ebyo kyebakola tebawonya bo ba practicing medicine ku bw'omuntu bw'owona weebaza Mukama. So that's an experiment. Of course eri musawo awonya ekyo bakikulimbanga era olwo bajjanja batya n'omukono bagati okuli alina omukono gujjanja bikoze bitya aba yalowooza ku ddagala ettuufu maybe omubiri gwakoze kyamanyi okubatirwanyisa obulago obulwadde obwo okitegeera kati vaccine bwetyo bagikuba mubiri n'ebiranga etandika bwetyo kati obudde bwe tulina ebirwadde ebibakoze nagge nti obudde vaccine bakola nkole zonna viruses bazikola n'abazikola bennyini bafuna kye bayita obwannannyini patent. Bw'ofuna patent
kitegeeza buli kisa agenda okukozesa kye bayita virus eyo ajja kuba akusasula ssente. Virus because virus you get virus bafuna obwannannyini kye bayita patenti bajooga nga bwonna okola eggaali for example ogamba eggaali yange buli kisa anagikola mu nsi yonna anakikola mu nsi yonna ajja kuwampa ssente. Kati bamala kikola ekyo factories ekivayo kubanga abasinga okukola bakola virus bakola kibayita antivirus abakozi ako kenyini era akola n'ekikatta kyenyini abakikola kati bakola ebintu bibiri atego naye bo kye bakola olwamala okukola virus yaabwe ng'agipresentinga mu bakyayibe nga ekyo ky'ensi yonna World Health Organization mukiyita World Health Organization I saw that coming. Mukiyita World Health Organization but for me I call it World Health Organization ebyaddala kubanga emibyetu yonna kati batuula ku pano yaabwe nange bali nakoze obulwadde ne babawa n'awaadi because babawa awaadi ez'enjawulo nti bakoze obulwadde. Yes, that's an invention. Bw'okola virus obulwadde bakuwa awaadi bakusiima. Lwaki oba okukola obulwadde nga te World Health muba mulina kuwonya? No, teri gundi kiga bali mu business naawe, it's business. Sikuwonya tekibanga yotayagala teri muntu ayagala kuwona teri kitongole kyagala owone. Ate nga lwaki nga batugamba mwambale masiki by the way yange enjina tebalowooza bagandi mwambale masiki oba okuyetingira akatale abazikola ekirala masiki yokayoka newo gyambadde si yegenda okukola because already benyini abadde WHO bemuyita World Health Organization bafune bagamba bwembadde masiki ne bakugema tojja kubeera kugamba nti ki kati yabadde lugoye ako kakayita mu lugoye ate nina n'obusungu obulala kankiyise wano lumu nga ngenda ku ddwaliro kuba masiki masiki bazikola mu ngoye oba mu ki oba mu kotono oba mu ki nze lumu nga ngenda ne kakotoni kange masiki yange naye nina weegirabire eŋŋamba okuuma obuntu bulamu wano ate nga saalinamu ssente eŋŋamba kankasitayiringe bulungi kabeerenga masiki nkakwasa kali kakotoni bulungi nga kalina omubiri k'omuwala eno si masiki nemugamba kikyotegeera bali masiki yobeera bwetiyo nze nga ndi social innovationist kyenina mba njagala nkikozesa kireme kunsala kali nagamba bu masiki zinabeera bwesi ate nga ne masiki gyali andaga yali yaluwerebweti nga wemba akutte covid so ebiseera singa omungi babeera mu business aba masiki biki even n'omuntu yembetinga nti masiki ziyamba zijja kuziza covid biki no yakireeta bakosa babira bintu byabwe ninga batunyenye ekya business but bagala okyogereko mu business sense bagala okyogereko okyogera kati omuntu akola virus akola ne vaccine oba akola antivirus bali nasobola agitereka somewhere bwagitereka somewhere nasooka ne babawa virus eyo netambula bwetambula ku kigendererwa kyabwe kyennyini that is kyebayita creating a problem. You created a problem, you find a reaction, then you create a solution. Oshegera otonda we kizibu noteka mu sente mu engagement okutambula mu kizibu ekyo, that is a reaction, finding a reaction, then ayinozula chwa oba nozula eddagala erinamu yabo kujja kizibu kiri abantu bakubiringa balaga nti gwasinga yes akikoze kati obudde buno bwekyo kiri COVID-19 bamukola ne bamuteekawo nga virus netambula bulungi nnyo ddala. Sometimes alagambako nti patent y'abantu abasajja bagikola 2013 nefuluma vaccine eteze virus eri yafuluma dda nayo but twagiramba just 2019 nti COVID-19 ayingiddewo ne bagamba abantu bayingiddewo because ebiteebyose olakosi yaliwo dda oyo lubyamira kakati now obudde buno balance campaign y'okugema ekyo nakyo bweko sometimes baaka nti tugenda kutoka ekiseera nga okugema it's mandatory bakole mass vaccination ntojja kubanga osobola okutambula n'okutambula nga baga nti okutambula nga olimye ennyonyi olina okuba nga bakugemye ng'oyina yero kaadi yero buuku nga bakugemye yero fever okiraba nayo kigaku ekiseera nga it's a prerequisite ey'okutambula but wetuddeyo ko wali mpega nti nno bino naye bakola kali wuyo bafulumiza vaccine owe ne wali bwatambula dda mu nsi bw'otwanga nga mu ggwanga ngeri erya Uganda African countries actually twali tulikodinga luli cases esukka mu 345 right now balikodinga statement mu Uganda erina 8 zokka kitegeeza obudde tebukyalimu oba bwe buli naye bibiri gyaffe waliwo kye buyita mu science
obulwadde bukulumba buso omubiri gomena gambe nga vaccine obakuba obutuwa obakuba eddagala bakuba akawuka mubiri gwo bakanafuyiza omubiri gwo ne gukamanyira ne gufuna resistance eyo egenda okalwanyisa kyekiriwo kati obudde buno era kyokulaba nti bali mugondi tuli mu kintu kyetuyita bakiyita batya nti bakubya akawuka vaccine eyo negenda mu mubiri gwo same situation nti abantu wede balinga abegemedda okwegema kyeki nti okwegema owa amaanyi abasirikale abalwanyisa ebirwadde mu mibiri gyaffe ne balwanyisa obulwadde bwonna ekisooka okwegema ekiri nakyo mu bwakatonda bakiyita kulya bulungi nutrition okitegera lya ebintu ebyorganic lya fruits okitegere nywa amazzi ebintu byonna ebiri nakyo bwebityo weyoteze kyokola nti abantu babadde beeyoteza bulungi nnyo abantu bakola exercises balya fruits nga covid tebakwata ne covid newakwata obadde olya bulungi takuteeka wansi era ofuna mukaalo byabiraawo n'otereera tokiraba kati olaba wakozesa nakyo vaccine kakati just imagine this time around bagenda kukubamu eddagala liri bakuba akawuka kenyini kati omubiri gwo wegukalwanyisa well and good bali gusobola okusobola kukalwanyisa kenyini ate ne kataseoza omubiri gwo. Nalabyeko ku mawulire Samuel nga bagamba abo bwe bakubye vaccine tebasobola kukola ki kulwaza balala ekyo nedda nti tebasobola lwaza balala ate naye ndaba nti kuba waliwo we bagamba nga mu covid waba yakwata tajja kuddamu kukwata then waliwo kesi gye nawulidde ng'oli yamukwata ate ngera yazzeemu n'alwala so it's like tewali ali safe tewali ali safe nabo benyini bagibo bali mpozi yakola vaccine virus yenyini yaso tugamba ekituufu naye bano batuwagunya ez'enjawulo ensi zaabwe bwe zigula eddagala kuba obudde buno vaccine virus weyingira mu nsi ensi zonna bwe ziba ti is a threat it's a pandemic ne bagirangira mu nsi yonna ekitongole kyabwe kigirangira mu nsi yonna kitegeeza buli omu anaaga okunoonya ssente ezigenda okugula vaccine bwekola virus nga factory ez'enjawulo zazokuba zikola kye bayita vaccine mass production eya vaccine kitegeeza bali mu ssente kati balina okuyetinga bacterians abagenda okujja bagula eddagala erigenda okugema abantu okiraba nti kati eggwanga nga Uganda oba eggwanga nga Kenya baki badduka mu maaso ne bagula nagatuweyo order bweziti production egenda kubanga etambula maaso kaseera bafuna ssente empitirivu nnyo kitegeeza nti zimane ziyingirawo kakitegeeza nova nogani nakiwa ya vaccine ya virus ya covid bayinza okujjawo bakubuzawo kubanga ojja kubosa akatale akeddagala liri kyokola obudde buno wetogera ku vaccine abantu bakitegeera bategerakoegekatambulamu akawuka kano nanga okuliko bulungi nanga okweyeteza abamu ne bakakuba mu nsi ez'enjawulo tuba tuliawo ne bagamba ne batumya n'eddagala bawatumya eddagala kampani zenyini ezikola vaccine ez'enjawulo tulina waliwo abachina Sinopharm waliwo y'abangereza n'abagundi n'abenyi bagatta n'abagermany Oxford AstraZeneca waliwo Moderna ezo kampani zikola vaccine zavaayo ne zigamba olwedde zizadde vaccine zimaze okuproducinga vaccine naga omwaka gunagerako 2021 balina vaccine esukka mu bukadde obungi ennyo nnyini ddala kakati bo bennyini ne bagamba oli n'amanya nti mu Africa basera kwagala ani mu nsi zino nti baagala nnyo America baagala nnyo Obungereza ne bava ne bagamba tugenda baguza eddagala lyemunaagemesa abantu bammwe eddala ng'ekitongole ky'amawanga amagatte tubawe yabwereere China never negamba ngawanya okujja America buli wamu mu Africa nange nakoze eryange Sinopharm nange ngangenda bawayo vaccine doses emitwalo 2 buli nsi za bwereere oshaba kireza nti omuchina obwattira Omumerika n'Omungereza akatale okiraba kyebakoze okimanyi ne batugamba ne bajja ne bagamba abantu waliwo nate virus eno yamutatinze virus emutating segeza virus emutatinga segeza efunamu mbwekyusizza ku bbala lyobadde okimanyiddeko kati eri ku bbala ddala nti mutation eyo nefuna strain empya ekika kya virus ekipya ekitali kikikadde kati bwobadde okoze eddagala nga liwonya kika kiri ekikadde kati waliwo ekika ekipya kugamba kuba already nze nina n'emikwano gyange gye bakuba dda vaccine nti we baya mutating era balina okudamba bakube vaccine yeeno endala abantu tebakimanyi because bwogenda ne medical ebyobusawo anything viruses mutate
ne mutation oba zikyuka mutation etwala obudde bwangu emyaka n'emyaka myaka 10 okweyongera waggulu ati ngamba ekyo ntabati waliwo akabadyawo kebazanya nti virus okumutatinga in fact virus tend to make mistakes over a long period of time oshekera nti eyo mutation bwetyo ojira mpolampola ne mutating mpolampola naye banabaga just omwaka gumu n'ekitundu nti virus ekyusizza ne mutating okiraba nti kati kitegeeza bwe yakoze eddagala liri bagenda kufiiza akatale tojja digitunda bagenda bokola ebyabwe ekadde kyebaliko kati ote oliwo kati wabasajja bano bannanyini ddagala bannanyini factories abapatentinga edda contract abazitwala okusupplyinga abantu vaccine awo bwe olutalo kati bambi bagenda okubonaabona be bano bannayuganda baki gwe bagenda okuba nti bagema kati bannayuganda bakole ki bannayuganda kye balina okuba nti bakola kiri kimu kyolina okukola gwe nga munnayuganda kiri ekimu kyokka ekisooka gambe oba bagenda kugema that is oyina right omanyi bagenda bakola niyo waliko nekyekolo kimanyi eyita mu gavumenti ez'enjawulo mu palamenti ez'enjawulo ne bayisa amateeka nebagamba ogamba okugema omwana bakusiba palamenti eziza amateeka begatyo kale bakuleetinga fiya mu bantu nti bwoganda ogema bagenda kusiba but waliwo byosooka okugaana ng'omuntu noga sijja kukkiriza kungema because it's my right ngabwe omuntu omukulu va ku bintu gavumenti ezogamba twafunya ekirwadde bwekiti simanya mu ggwanga abaana bano bagenda kugemebwa ekyo bayisa etteeka mu Uganda bajja kusiba okiraba ffe tibatugema siku tetuliwo ffe tibatugema babagema gundi naye kati ffe ebisa ebisinga obungi kati batuyaye bati bagamba nti okay abantu banagana okubagema bajagala tetubafuddeeko kati gavumenti ebenda egamba nti no tuli bantu bammwe tubafaako bakugeme ekidya kibeera nti balinga bakuyamba bakuwa obukuumi wukizoke oba omuwa obukuumi but anaba ekyo Uganda naye nga kyeŋŋamba abantu bannayuganda vaccine esinga vaccine Mukama Katonda gye yatonda n'atuwa eri nakyo ekwetoolodde awo nawe ogyetoole gy'obeeramu ffe tutema emiti buli lunaku but on a fresh air empewo that is number one vaccine genda kubibala olusi byemeza byokka mu nsiko okitegeera byemeza byokka amatungulu lya ku nniimu lya ku bibala lya ku lyenvu lina vitamini B na B6 okitegeera lina vitamini C lina ki weyoteze okweyoteza ngusiki abasamize nedamukola ensobi that is called we call it miseducation baba miseducating abo okusamira nti kibi okitegeera kati okweteza kibi no wokirese bakusaba ekitegeeza noga nti okusamiza ekitegeeza kigambo kiva gyese mu Luganda okusaba omusabi abambaga omusamize bwekyo kiri kakisinzira ni gwokola ki gwosaba awo yenjawulo kwekebeera oba ekigambo kiba collective omusamize ye muntu omusabi kati buli omu context eri babateeramu because omuntu yali ngaasaba bamuyitaga musamize omuntu asaba bamuyita musamize kati sinza osaba ki kinagamba tino when the white man came to colonize Africa, you are colonizing information about Africa. But information you know about Jibalino Busiri Bonji, it colonized information. If you know about it, I take a body, but it's a way. Yes, COVID-19. Omwewonyootya ebimu begambye weyoteze muganda wange osafuna edda bajjajjaffe bino bimuvumirira ati abazungu babivumirira by the way eddagala ly'abantu Katonda yatonda baliyita convention oba bayita supplementary medicine eryabwe lyebakoze libayita eddagala erisooka but lyonoga ewuwo lirokozanga edda okwewunya bajjajjaffe emirembe n'emirembe ne basinga abazungu ebyali balisoma wano ne badde ewaawa ne baliva ebyalo ebyaffe lye lisinga tebaliyita supplementary nti twongereza ku lyabo kati edda bajjajjaffe ne bamama baffe omwana yalwananga ekifuba ne ssenyiga bafunanga buno obukomera obumanyi ne bafuna waliwo kwita gundi eddagala enjawulo oli batema
n'emuyembe ebikoola by'omuyembe ebipapajjo by'omuyembe ne baddira nga omugavu ne baddira katugambe ebikoola byaki ebyajjambula mulinga zenabuzi leero kati zenabuzi but naye ne mulungi ne babifuna ne babifumba samuna ne bakuwa n'onywa bwewanywa oluusi ne bakoye kati obudde bwetugamba abantu nti oyinza okubifuna ebyo byonna tugenda kuba bagenda kweyekeza bweyekeza n'obifumba bulungi nnyo steam oyo omukka oguvamu ogubugumu ogwo nogugenda mubona obikka bwoti oba tawera oba taduka packet noyiwamu n'osanga oyingiza munda emirundi 10 bw'ofumbya mu kamwa emirundi 10 okyaba osika oyingiza mu nnyindo emirundi 10 omukka ogwo ogubuguma emirundi 10 nga bw'ofumiza mu kamwa obulwadde bwonna bwonna akabadde konna kajja kufa era nokola vice versa nosikisa akamwa n'ofulumiza ennyindo obadde bwonna bujja kufa buli covid-19 ziba virus yonna zikwazi ozisinga ziri mu nnyindo sisimi lino oba ogikoze eki oba ogiteo yes bulungi nnyo oba og'odduka duyiro nokola duyiro bulungi nnyo ddala sisimi nena respiratory system nena ejja kubanga eri fit kati banakugemerawo mutereevu nnyo kati abantu baffe balina okuba tibakola balye bulungi nya kubibala tobiringa bibala bbiya mukondo wakati babyolonya ate ne bakola okigira batuga bibala byaffe biti byennyini ebiri origino nakyo kiga nti no vaccine esinga eyo nakyo kalyatuwa ogirinaawo ewuwo ogirinaawo so bino kyoba lwaki kese zikendedde tukoza togamba balye bulungi balye bulungi wano bali bakola dio exercises luli naye gavumenti omanyi yakola ne babiwera muve ku nguudo mukole ekimuki gavumenti waliwo yakigamba abantu bajja kulabuka webakola dwiro tebajja kulwala temujja kugulako gundi ate bitya covid tejja kukwata ati dingira ne bujja ng'olina covid wo nokola dwiro ojja kubugira bwona bujja nawe ojja kukola dwiro nawe ogenda kukola dwiro waliwo dwiro twakola dwiro ebiseera ebisinga obungi muyinza okuwasa yadde mwewe space but mudduke nesikubigirawo ddala because obijjawo okuyetinga akatale k'eddagala erigenda okuba nti lijja ogenda kulwala omanyi gwe abasawo omanyi bana abantu abaliwo nga bawulyawo ennyo nnyo just imagine you have a clinic ng'oli musawo nomala omwezi mulamba tofunyeyo client ajja kumujjanjaba owulira otya webale nnyo kati just imagine ebitongole bikola eddagala covid-19 vaccine nebigenda ne bagamba nti nno covid yaweddewo mu nsi yonna baba bagenda kuwulira batya ate bawulira bulungi no badde okola eddagala nga lugenda kufunamu ssente okola badde obulala era bujja business ki kampani zonna ezikola eddagala business zebabeeramu yaproducinga eddagala mu bungi abantu mulwale babeere mu katale mu business kyekibona kati era virus ya covid wegwawo bweti bapa nga banoyeta endala nayongere banoonya eddagala muteekayo ssente muligula kyekimu ku hiv bikoze bita ebityo ne buli kisaavaanya agamba unoze ezuddemu ebiccwa wakiwulya ku gundi ku Mariadina Dr. Sali wa Mariadina yagulawo bambuzaawo ova era azudde eddagala nga batusena okuwona eya sirimu nabula n'agenda okyaba so tetumanyi yagenda oba yakoba yakola ki but of course bagaa nti yafa kuba wali oyingirira bannannyini abalya ku kintu ekyo so covid-19 bwekibwe kiri kampani ziri mu kwekuba kati ziri mu kwewalisa zokka bajje batwe buli omu yagala kubanga etunda ddagala lyayo kibaita vaccine zaawe so kikiri mu ggwanga lyaffe Uganda so bwobanga ogenda kugema genda bageme no problem sibikufuddeeko biki but nganze nze negemadda era nkyegema nabatera bagambi segema nga nekuba virus mu vaccine zammwe zino nedda negema nga ndya bulungi nkola dwiro kanyewe bagireeta ne bagamba mwenna kati kangeze mwe bajjananisi mwenna leka naawe sojja jinkuba waliwo ebitajja kukola waliwo jinkuba nesinga ki okitegeera nze kati ekisooka twakiwaka ne tubagaa nno bino bugaa nno mass vaccination mugenda gye kuba omuntu eyagalidde ne bakkiriza kyekiro kati obudde buno naye time egakutuuka by the way nga bagamba abazungu bali bennyini abatungira batwaya mu mpawa zaabwe nga batugamba bagala tuto tumalawo nga batugamba
nti you know what katugenda kukola kibita gundi ekintu kiri mandatory nti buli omu ogakkirizibwa okubira vaccine kikigenda okujja mu maaso wakati obudde buno business ezibanga baziggala zonna mu UK bakiyisizza nti bagamba nti no bagala nti ogenda ku mulimu ne boss wakusaba certificate ey'okugema okitegeera kitegeeza nti bakukasa okugemebwa neobatuyagala but indirectly newato bagambye kati nga abasomesa for example bannassabe abaki bagenda okuddamu okubawa abaana baffe mweyasobola kugemebwa kiriwo emirala okikogoyiza katonda yatuteekamu ebintu bingi lwakuba kati ffe tubeera wano naye nga osobola okukola bintu bingi mwana ku otegeera bulungi nnyo kati n'abalala bonna nabo kye balina okuba nti bakolakibagaa bakola tubagambye eki sibaganye ejjekuba ate sibagambye nti kujjekuba so but it is all up to you lwakubona bagambye mukozese vaccine eri nakyo yatuwa ebintu bingi nnyo kinyiiza ebitongole ebyeddagala ojja kuba bajjeko akatale naye nga ekyo kirina okuba nti okola ekibanyiize kuba tibagala kutuuta titwagala kufa twakubeerawo ffe nga tuli balamu era tujja kubeerawo waliwo kyennayize omanyize sikola shone sikola inspiration waliwo kyennayize nti siganye bajjanyiika siganye naye nayize okubanga opinion z'omuntu omulala eri obulamu bwange it is none of your business omuntu alina kusalirawo exactly kyonna kyoyagala wasobola okyekoya kuba obulamu bwo katonda yatuwa amagezi oba naye yatuwa twesalirewo okufa n'obulamu so you decide weza kale magambye togyekuba nga gwowulira oyagala you decide kuba kyonna era okitunulamu n'okitangazaamu bwalabira ddala ogenda yambibwa otya tukoze okwaffe exactly yes yeah so eyo yenyini waawo wenyini we tugenda okuma olunaku leero tuweeyo akatale keka naye nga nga tekalimu research nga twogera ku vaccine eno covid-19 abasajja bakola akawuka kano ne bakafulumya okusinza ku gundi yaabwe 2013 bwotunya ku gundi Powerbright Institute ya Bungereza ne Bill Gates Foundation nafulumya mu 2013 ne bafulumya ne vaccine yaabwe covid-19 vaccine bagifulumya ne bagamba okusinza ku timeline yaabwe bajja kabirizinga 2020 which was the case actually mu mwaka gwa China nga 2026 year of the bat tuvaamu ne bakola timeline banga etalo kwatubeera nako myaka 3 kajja kugwawo mu 2035 aho kisigeze kubeera nako naye tulina okuba tukola zidegavumenti zennyini balina okuyiga engeri y'okubeera n'obulwadde buno bakoze nga beerabirira ebiri gyabwe ebiri nga bigiri bulungi nnyo sikawanvulooza bananga osobola okufuna omusawo asinga kwawo omusawo tamanyi mumanyi ddagala naye nga naye history amumanyi ze nabagamba wano ku Our Story TV ye lwaki tetukizana mu Buganda story yaffe olugero lwaffe omanyi Africans ffe twasobola okusomesa abantu bonna kyetuyita articulated symbolic language okitegeera so oba luzungu oba luswahili oba lufalansa lwonna lwava no kubanga ffe balinakazadde b'ensi yonna bwaba muzungu ffe twabigiriza okwogera bwaba mufalansa twabigiriza okwogera bwaba muki kuba byonna byonna byatandikira wano olufalansa mumanyi basagala twogera sagala twogera olufalansa kugamba nti gundi y'abafalansa omanyi olinagera nenyogera twala twogera Dr. Luke Montaigne omusajja mufalansa yakola gundi yomu abayiya gundi AIDS HIV byetwogereza ebisinga twabegala batugala ku YouTube nagamba twatwogera ennimi endala zonna twetonda ezitali Buganda sijja kubasibwa mu Bufalansa kambasibule mu lulimi lwentegera obulungi luli lumanyi nesimutegeera nedda olulimi lwe twalina lwali corrupted ne bazifunamu ennimi endala olwaffe lweno lwenjogera olwali corrupted kubanga lwavano nga si Lufalansa lwavano kati lwenjogera oludde ku lunaku kubanga ogamba nti bwobanga gwonzaala nga gwonzaala
olimi lwoyogera lwenako okwogera bwe ngenda somewhere naye olimi olulala olwange oluzaalirana lwe lwange lwe lulo lwanjigiriza naye tugambye zonna zaava muno enzungu ati bakyegamba nti corruption neziba corrupted ziva mu limi olwenyini olwaffe nezigenda mu maaso bazicorruptinga walingambye nze mba proud nnyo okwogera olulimi olulina olwaki olwa Africa ndi proud okikolenaye naye bwomwanya ogera ate yogera olwezulu baluyita luzulu olwa South Africa sasa kubaina enyiri nyingi ana lukosa luzulu luli luyimba lwaffe kituluyimbe mukatono mukama tuna abantu atukkirisiza kubaita nkulunkulu lukosa amakosi mu South Africa tujja kali akayimba kaffe tukayimbe kali akaffe kokolera mu show kayimbemu abantu bamanye nti toyogera bwogezi naye newali okay kyokitalimu obuyimba nze ndi innovative kati njagala otwaleko neeyo kubamuna okubeera nga tukumanyi mu bigambo bugambo sikelere papa ogamba papa papa nga toyimba ati amabere bulungi epozi yona obajjukiza okusharinga commentinga okulikinga n'okugabana okay wano tuli ba Pan-African nnyo kati nebyantu bagamba like follow and subscribe no fe wano twakigonza yagala vidiyo eyo like the video tekawo obubaka wansi awo comment ku vidiyo gisaasaanye share the video ate bw'omala and after osubscribing ojewe nti watekayo empya zonna ng'osooka okukola ki okusubscribinga kwemujewa ya kale katiogere oba ofuuse nannyini katiogere step bulungi step esooka yagala vidiyo eyokubiri teka obubaka bwonna bwonna ebikola ku vidiyo kyokyagaddeko oba nekyoyagala bakyuse oba nekyotakkiriziganya nakyo oba nekyokkiriziganya nakyo ekyokusatu jewe kibaita subscribing jewe ekyokuna onyiga kadde akali awo nti oba bataddewo ekipya kyonna gwasooka okukitegeera nadde ekipya nogera nokisomako nokiwuliriza nokitambuza kyekyo kyennyini naye nze munange saagala kubayogera nnyo ku corruption kati nange saagala bandyabuza oba saagala bambuzaabuza nagambye tugenda yimba oluyimba lwaffe luyimbe tutandike otandikamu mukyala oba tandika papa tugende takulena eri papa mubere bulungi wamma